Mwebale nnyo mwebalire ddala okutulindiriranga okufananako kayobya alindirira zoboota okubaako engeri gyamubonekereza ekisaaganda eky'omwenyi oba ekibbuluzi ekikubyeko bulungi amaaso ga Nawolovu. Bwe ntyo nno nange sigenda kubakandaliriza oba okudeebadeeba nga nsaagira mu bigambo ng'ekimwa ky'omugole. Omanyi kijjira mu siirye ate ne kimala omuwumbo. Bagamba nti nsambu za munywanyiwo bwe zitakusuza njala zikuliisa obunyaala, ate ensambu z'abaluuta ndowooza zo zimanyi bulungi. Munywanyiwo bw'olaba akuwa amadambula nga waatereka wajjudde. Nze musisi Bossa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyo gwavu atalina mazzi talya. Ndi saava kubanga ni mwana wa Bambejja, omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Mbaaniriza ebinywera bye bigenda. Omukazi yasiba embwa ya bbaawe ku mugugu. Gwe bw'obeereyo ng'oli muzzukulu wa Nnambi era ng'olulimi lwo olwenyumirizaamu Oluganda olwagala nnyo, oluwulira obunyuunyuntuvu obululimu, era oteekeddwa okusiima nga Nnandege egudde mu Lusiinya. Kubanga bw'egwa mu Lusiinya oba mu ggulukira, mu mpoma oba ekitimba, olwo nebe erina kuwuunuuna n'eryoka efuna erinnya. Njagala okubategeeza bannaffe be tutambula nabo ba Walusimbi Impact Fire Service basangibwa awo ku lw'Egayaza emabega wa Kamwensi Shopping Mall. Bano nno bazikiza omuliro, balina n'enkola zonna ezeekuusa ku kuzikiza omuliro. Balina bulangiti gy'osobola okwebika n'oyita mu muliro naye nga tegukwokezza. Abantu ne beewuunya bwewuunya nkeera nti ono omusajja yayisa atya mu kizimbe bannange ekyabadde kiteta n'abbambulawo omuliro ng'akutte. Bano ba Walusimbi Impact Fire Service basangibwa awo ku Kidda ku Lumansi, oba tuuka ku Akamwensi obuuze awo ba Walusimbi Impact Fire Service bali awo emabega wa Akamwensi Shopping Mall Gayaza Road. Mbeebaza bwebaza kubanga bamu kubatuvujjirira. Ate waliwo bannaffe babayita ba Ngabi Beddings oba Ngabi Family Enterprise. Batunda mifaliso, batunda blangiti, batunda pilo, batunda obutimba bw'ensiri na buli kimu ekyekuusa ku by'ensula bakirina. Ate era balina n'ebyawaka biyite home appliances, byonna by'oyinza okulowoozaako. Kaakati nno bw'obanga oyagala enkola zaabwe otuukirira Munnabusiro gw'owulira era anyonyogera amatuugo oba agatawulira vumbe ku 078 599 343. Ensonga nno ne ziryoka zikutambulira bulungi. Abo mbakugambye muganda wange Frank mba naye era mbazigirira M Frank Media eno yesinga mu ngeri ya wamma akuwagwowa nammwe mubawagire. Muganda wange Frank mbeera naye ku kamera era ekifaananyi kino yakikutuusaako mu mutindo gwakyo n'obulungi bwonna bwe kyeyolekeramu. M Frank Media bakwata video ennungi, video oyagala ya ku mukolo ki gonna gw'olowoozaako, kwanjula, mbaga na buli mukolo oba olina birthday. Kakati omutuukirira otya oba omufuna otya, oyita ku lukomo luno lwengenda okusomera 078 599 343. Awo ensonga zonna ziba zijja kugenda kinnawadda. Kale ate ne bategeeza nti nabawandiikira ku bitabo era nga bino mubetaaga okubigula. Mugulire abaana ebitabo eby'olulimi Oluganda, abaana mubasomese. Kati olulimi lwo gw'olumanyi naye ate omwana gw'ozadde ogenda kumulekera kigula ebitabo. Ngenda kusooka nkutegeeze nti effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kitabo kino nakiwandiika nga njagala abaana babeere bagagga mu lulimi nga bamanyi ebisoko by'olulimi Oluganda n'amakulu gaabyo. Gw'omuzadde gulira omwana naawe ow'essomero, essomero lyo ligulira ebitabo. Gula ebitabo eby'engeri eno kubanga kati olulimi Oluganda tulwagala waggulu. Tuwanike ebbendera y'olulimi Oluganda yeewubire waggulu, tulabe nga tukuuma, tutaatira era tubumbutayira olulimi lwaffe. Ekitabo ky'ebisoko bakiyita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Kiikino oba okyetaaze era ontuukirira n'endaba engeri gy'okifunamu. N'empandiika ekitabo bakiyita Bassekabaka b'ensi muwawa.
kino nakyo weekiri kigenda kulaga ebyafaayo by'ensi nga tennaba kufuuka Buganda yali eyitibwa etya. Ensi nga tennafuuka Buganda, baani abaalamulako mu nsi eyo? Abaalamula ku nsi eyo nga tennaba kufuuka Buganda be bassekabaka b'ensi eyo. Kati tugamba nti bassekabaka b'ensi muwawa obamanyi, n'emirembe gyabwe mwe baalamulira ogimanyi. Kyekino ekitabo kye bayita bassekabaka b'ensi muwawa, era nakyo kyawandiikibwa omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda Munnabusiro Sava Bosa Musisi era gw'owulira. Ate nekutegeeza nti waliwo ekitabo bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri. Nakyo kyawandiikibwa omusomesa Munnabusiro era nga kino nakyo ojja kusobola okukyetuusaako ng'oyita ku 078 599 343. Osobola n'okubigula lumu n'ogamba nti kati ze kankwate ssente lumu ngule ebitabo ebyo bibeere mu maka gange oba bibeere ku mmeeza yo abaana basome, abaana bayiga olulimi. Kati waliwo kino ekisinga obunene bakiyita olulasangeye, kuliko Oluganda olw'edda oba Luganda Dictionary. Kino ekitabo kiba kya mitwalo 10 gyokka bwe giti ng'okyetuusaako. Olulasangeye kikunnyonnyola ebigambo ebizibu. Olulasangeye kikusomesa ennono ez'ebintu ebitali bimu. Kale bino mbibazigiridde era sijja kufuuka nalwayo oyo gwe bagamba ate n'aviira yaawo, wabula nalwayo ajja nettu akira nayanguwayo ajjiraawo. Nzize nettu era muliwulidde. Kakati essomo ly'olwaleero likwata ku kigambo kinono kyalo. Mbawa ennono y'ekyalo Kasenge. Lwaki baatuumayo Kasenge? Abantu bangi bawangaalira mu byalo naye nga tebamanyi lwaki ebyalo ebyo baabiwa amanya. Ekyalo ekiyitibwa Kasenge kiri awo ku luguudo olugenda e Kasanje, n'akawuka Kasanje abatera okutambulira eyo. Awo waliwo ekyalo bakiyita Kasenge. Lwaki baatuumayo Kasenge? Wano Nazzikuno nga bayitawo mu lugo lukadde. Lwaki bayitawo lugo lukadde? Bemba eyalamulako ku nsi eri gye tuyita Muwawa nga tennaba kufuuka Buganda yalina engooye nga ebeera mu kitundu ekyo. Abantu baalwa edda ne bazuula engeeyo, bagenda okugiraba ng'ekaddiye nnyo nga n'amabala gagifumye yonna nga nkadde bukuku. Ne batandika okukungiiza ne bagamba olugo luno nga lukadde. Kakati olw'okuba yali eri mu mutalo ogwo oba mu kyalo ekyo, ekyalo nakyo bakituumira ddala mu lugo lukadde. Ogenda eri mu lugo lukadde nga bategeeza olugo olwo olwa Bemba. Naye erinnya eryo okufuuka Kasenge kintu bw'ajja mu Buganda. Bemba ne muganda we Nambigirwa bagenda ew'omusajja omulaguzi eyali asangibwa mu lugo lukadde abalagule ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu kintu, kuba kintu yajja nga ateeseteese ejjeeye. Kabaka kintu yajja n'amaanyi mangi nga azze okuwamba mu Buganda, nga azze okulwanyisa Bemba Musota eyali aliisa Abaganda bonna abaaliwo mu budde obwo akakanja, awamu n'okufuuyira ensenene ku mmindi oba okuyimbya endubaale. Kale omusawo ono yatya nnyo abasajja bano okuba nti bayinza okweramba ennyo abantu. Kati kye yakola yabakweka mu Kasenge, yateekawo akasenge n'asala amagigi ne babeera mu Kasenge nga gyabalagulira. Kubanga n'ekirala yatya nti Kabaka kintu ayinza okujja nga yeetulinkiza n'abasanga mu ddiiro n'abagwako awo n'amanya nti baagala kubaako ngeri gye bamukola ki, gye bamwetalira. Kakati munnange musajja ng'asala amagigi ng'ateekamu akasenge nga babeeramu. Naye olw'okujjukira akasenge Kabaka Bemba Musota ne Nambigirwa muganda we Nambigirwa ke baakwekebwamu, ekyalo ekyo na buli kati bakituuma erinnya Kasenge. Abamu Kasenge mumumanyiddeko kuba nti abantu balimayo amayirungi, abantu bagayo amayirungi, emba ne zibeera nga zikoma eri kwegamba n'olaba olinga n'okwewana yeewana nti ensi tugiryako ki, tugiryako makoola ng'oluba lwonna lujjudde, amatama gajjudde nga gajjudde amayirungi. Bagalima e Kasenge, naye kati ekyalo kimanyise nnyo olw'okuba nti kirimanya amayirungi. Naye ennono y'ekyalo abagalimako bagimanyi lwaki baatuumayo Kasenge. Ebyo bye tubagamba. Kakati sigenda kuyisaawo nnyo wano kubanga obudde bwo buganye. Bugamba nti wonoogezaako n'osukira ng'omwenge omusu onoondaba akanfaamu. Kakati nkoze ne muganda wange Franka ku kamera
ate bannaffe be tutambula nabo bo mubamanyi era nzize bagamba Bawalusimbi Impact Fire Service tetujja kubaleka ne ba Ngabi Family Enterprise oba Ngabi Beddings kale mubeere bulungi awangaale omwana wa Nabijjano.